Abavuzi ba bbaasi abadde bakakalabiza emirimu gyabwe mu paaka ya Arua baweereddwa ssabbiiti 3 zokka okumala okuyita mu nnaku enkulu oluboolekere mu paaka y'e Namayuba. Kino kiddiridde ababaka ba Paalamenti naddala abava mu bitundu by'amambuka g'eggwanga okwemulugunya nga bawakanya engeri bbaasi za Arua paaka n'ezo zonna ezigenda mu mambuka g'eggwanga gye zaasenguddwamu ne ziddizibwa mu paaka ya Namayuba nga bagamba nti kino kigenda kutataaganya abantu baabwe. Now they are disorganizing our flow of income to pay the banks. Are they going to pay us when we fail to pay the bank? That is what we, because they are distressing our businesses. Are they going to do that? Now that we are going to go to a private terminal, and they have privatized everything, even now including me have been privatized. Minister Omubeezi avunaanyizibwa ku by'entambula Aggrey Bagire ategeezezza nti yadde ng'enkyukakyuka eno egenda kutataaganya bangi naye kikoleddwa okusobola okukendeeza ku mugotteko wakati mu kibuga. Bbaasi ezitalina stage ezitalina terminal ku lwabwe nga bbaasi gye bayita California ne Nairo coach nazo nezigenda e Sudan. Tugamba nti ezo tuzikiriza tuziwadde wiiki 3 nga zibadde zikolera tulyoke tutuule balina okuddayo oba okugenda ye bateeka okugenda bwe tunabanga ekibuga tugenda kukitereeza. Babaka bava mu mambuka g'eggwanga bagamba nti gavumenti eyitirizza okutunda paaka z'eggwanga eri bamusigansimbi abakola ogw'okubba obubbi abantu. Bano bagamba nti bakooye paaka z'abantu ssekinnoomu era baagala gavumenti eteekewo paaka y'eggwanga etegeerekeka. They sold what was planned. They gave it out to their friends. Even Baganda Bus Park was donated to our friends. Now the same people have their terminals elsewhere. Now they are forcing us to go there to private people. And they set their own terms and you must follow. So the bus owners, we now at their whims. Whatever they say, we follow. Parliament okusalawo bweti kiddiridde Speaker okulagira Minisita avunaanyizibwa ku by'entambula Aggrey Bagire wamu ne baminisita ba Kampala okufuluma Parliament bagende bekkaanye ensonga za paaka zino era bakomyewo alipoota ng'olunaku terunnaziba. Samla Hanifa, KTV, amalindirire.